Speaker of Parliament omukyala Atidde Abaganda bwetogera kati amaze okutuuka mu Bulange Mengo okwetondera Obuganda n'ebyo byeyakoze. Era ng'ono ayaniriziddwa omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga nga bw'olaba mu kifaananyi awo. Speaker Atidde Abaganda azze okwetonda n'okuwaayo okwetonda kwe, naye abantu bagamba nti nedda ono nno ayinza okuba alina kaali mu kubala, ayinza okuba kalina kayagala oyisaawo, kubanga ebigambo ebimugambibwa byava mu kamwa ke yabyogera nga tewali amukase, era yalaga nti ddala bo bali ku mission yakulwanyisa Buganda na kugimalamu amaanyi. Olwokuba balaba nti emmwanyi wano mu Buganda gye tunuulidde gye twekutteko okulaba nga tutereeza buli kimu, netwongera obajjukiza n'obategeeza nti byonna babikole, buli kimu bakikole, bati obudde bwabwe nabwo butuuse, bajja byejjusa one day one time. Namba 1 ne namba 2 kana akakodyo k'obadde olabako okuwandiisa amannya sipiika alina okugasoma okugenda ku likodi abawagidde n'abatakiwagidde, era bw'akirabye nti alina obuzibu bw'agenda okuyitamu kwe kuggalawo house sign-die. Tubadde abamu batugamba tugenda kumala mwezi mulamba tukomewo, abalala batugamba weeks 2, naye ffe ekikulu kye tubadde twagala okumulaga nti tulisigaddeko ku mulamwa. Obwedda buli waawette ekkoona nga tumugamba tereera, n'awette ekkoona tereera, kubanga ensonga tuzimuwadde ezimala. Naye ekizibu ekiri wano, ensonga lwaki kati n'abalonzi batandise otuyisaamu eggaali oba olugaayo. You cannot legislate under directive. House erina okukola emirimu gyayo nga yeetengeredde. Vwalo tetukolera Museveni si yatulonda. Era tumubuuza interest zo ziri ludda wa mu mwanya okubanga buli kimu alagira mbu Museveni alagidde, bambi n'olaba n'ababaka abaali badde beetegeerera mbu Museveni yabategeeredde. Obalaba nti bannange ndi tulime mwanyi abantu bagenda kula, n'ekimpise tutya. Naye kibadde ekikulu ffe kuyimirirawo. Sipiika atuwadde obudde tetujja kwekwasa. Naddala ffe ab'emmwanyi kijja kuba kya bulyaza amaanyi okugamba nti sipiika tuwadde ne twogera. Ab'NRM baamusabye nti tebaagala kwogera kuba banaayogera abantu bajja kubalaba position yaabwe, ne president ajja kubalaba position yaabwe. Jjukira ate yabayise enkya ku Lwokutaano okugenda ekisozi ng'abamaze okubawa directive wano nti bayise ekintu kye. Naye ffe ekikulu ekibadde kye tulina okukola wano kulaga ddoboozi lyaffe nti Museveni va ku mwanyi yaffe, kubanga bo balina agenda ey'okulaba nti batukuumira mu bwavu for generations. Buli kye balaba ekirimu ssente nga bakifuula kyabwe nga baleeta ebiteekateeka. Kati oli mwami lwa mirama, mulunzi wa nte, naye omubuuza ebirowoozo by'abadde awa ku mwanyi ng'omubuuza olinayo omusiri gwe mwanyi, ng'atandika kugamba wali eri mbundeeta ono birowoozo. Ffe tumugamba ebirowoozo bye tuleeta by'abantu be tukiikirira. Era ne Speaker wa Parliament bwe yali alagira nakimujjukiza nti wali olayira wano ku kisanja kye wagamba this is a people-centered parliament, ekiraga nti no nti ebirowoozo bye tuleeta wano biva mu bantu. N'olwekyo ffe tulaze sitandi yaffe, ne bwe banaafumba olukujjukujju ne bagamba nti house etuule ku Ssekukkulu bateese ku kyemmwanyi, kuba ye Museveni mwanyi agyetaaga. Abamu balowooza nti bano abasajja balaba ekirimu ssente. Vanira baamutwala, abaali bamulima ne bamutta, Golodi baamutwala waabwe, ye kiki kye batatutte ekitali kyabwe. Kati n'obumwanyi buno kasita baalabye nti bulina ssente nabwo bubaluma bateekateekawo amateeka okulaba babujje batya ku bantu. Gwomanyi kye bayita okumonopolizinga prices n'okudetermininga sales z'ekintu. Kubano kyanoonya ye monopole. Kampuni walabye gye baagitadde n'omukulu mukoddomi we gwe twayisiza wano ssente mu Parliament, mukoddomi we. Kakati gwe bano bakulaga wano mbusimanyi gwe gundi chairperson wa agriculture ne speaker bakusomedde ensonga eza UCDA lwaki erina okubeerawo. Gwoyimirirawo ate ogamba ogijjewo. Bajjawo Coffee Marketing Board eyakolanga emirimu gy'emmwanyi, ne bajjawo cooperatives. Kati the same people era bakomyewo bajjawo ekitongole kya UCDA. Wakiri banakijjawo practically nefe nga tuwadde ebirowoozo byabwe nti eno Parliament si jalulizo lya Museveni nti kyayagala kyayisa. Parliament y'abannansi be baagironda era ebirowoozo byabwe biba birina okuwulirizibwa. Ate n'abo bennyini abaleeta wano ebirowoozo abasinga tebalina mwanyi.
kati mikwano gyaffe abamu obeddo bagamba oli aboogera ewaffe tetulimu mwanyi. We legislate for the country, tuteekawo amateeka amalungi. Ne minisita wa finance akugamba nti emwanyi emu ku kisinza okuleeta ssente mu ggwanika. Bwe kiba kyekimu kusinza okuleeta ssente mu ggwanika n'okujja abantu baffe mu bwavu, ate lwaki tukiyingirira? Nze akugamba soogera nga Lemaani, ndi mulimi wa mwanyi. Era ezimu ku mwanyi ze nasooka okulima ewange za bukadeefu. Eyali omubaka wa palamenti gwe bayitanga Kisamba yafa, naye yalize kubanga yeyandiikinga nga babukadeefu ne bandeetere mwanyi ab'Emmengo eyo, ne bandeetere mwanyi ne tusimba, n'angamba tukompeyalingenga era mwanyi yange njirina. Kyovudde olaba nti n'abalunzi b'ente twabadde tubalwaniridde ku kitongole ky'amata, ne twagenza okulaba twabadde tukanyiza nabo nga boogera lutikya. N'olwekyo ebyo bye byange, yadde house bagigaddewo, tukyayimiridde we tuli nti mu 7 off, hands off our coffee, hands off our coffee. Era tetugenda kwebaka kuba nze sebo nabadde nina okutambula ennaku zange wano, ne nagambye sigenda kutambula kandi janinga olugendo lwange emyezi egijja, naye nga ndi wano tulwaniridde ekintu kyaffe ekikyavaamu kasente. Singa katutanda setaani n'atukema, abasajja bano n'obumwanyi bwe tubadde tukyalina obuvaamu school fees, obuvaamu obusente obutulabirira nabo ne babutwala nga bwe batutta ebirala, mujja kwekaabira mwekka, naye nga ffe temutunenya, ffe tuyimiriddewo ku lw'omulamwa gw'abantu. Ate kati bw'oba oba n'obukodyo, bw'oba ozannya amata tolaga bw'ozannya naye ennyintu zo z'ozannya. Kati ako ke kasoose kibadde tekitera kulabika, naye kati twakikoze eggulo ne tukiddamu n'olwaleero nti overturninze oba tukyusizza ebisaliddwawo sipiika mu ngeri oluusi gye tulowoozezaamu nti yakuvunvubika, nti abantu abangi bagambye ye gwe n'ogamba nedda. So kati amateeka gatukkiriza bwe muyimirira abantu 4, awo muba mulina okunoonya solution endala nti tukoze tutya, nti tudde ku kino oba tudde ku kiri, okiraba. So kati awo nze ndi musanyufu nti waliwo step ekoze eki etuukiddwako, era nga ebirala byonna plans ziri mu gundi, naye tetusobola zibuulira abantu bonna, naye nga ziba gye ziri, kubanga bano betuzannya nabo si bakusaaga. Oyinza okuyita ne bwonna akuyita okuzannya, naye betudiringa nabo balimu obuyeekera bungi. Naye nga kati weebuuza UCDA eyingiza ssente ye yeebeezaawo ku lwayo, baba bagiteerawo mu ministry eri eremereddwa, kumpi buli kamu akalemereddwa. Osanga omwanawo omusajja bagamba oyo omusajja oyo ali obwana obuto oba asaddaako obwana, kati ate omuwa akaana kakawere nti baba kankulize, kubanga kati ministry ya agriculture yemu ku ministry ezisinze okulemererwa. Auditor General's report yalaganga ebitongole byonna ebisinga projects zafa, embuzi zafa, zino tractor tezikola, bino simayawo cluster project ebyuma by'emmwanyi fiwali newali ebukulula wekiri tekisangayo yadde olubatu lw'emmwanyi naye miliyoni 3.5 biri awo ebya Uganda. Ebintu bwe bityo kakati eyo ministry gyogamba mbu ateerabirire emmwanyi employing abantu kumpi miliyoni 13 emu ku kintu ekisinga okuyingiza ssente wano mu ggwanga. Awo oba otwewuunyisa tuba tulowooza oli ku mission ndala wabula si yakugaggawaza bantu, kubanga kino abantu bwe balaba nga bafunye ssente kindeetera okulowooza oba tebaagala bantu bagaggawale. Sebwe nninga nga bwe ndowooza ate nga kyaliba ekituufu, kubanga kaakati ate n'ekirala nga parliament last time twasaze ekintu ne tugamba UCDA sigale tebagiteeka eri, era nga bw'olina ebitongole ebimu eby'amaanyi kati nga URA omala gagiteeka mu ministry ya finance kuba n'ogiteeka under the accountant of tosobola, oba national water, biba bitongole bya nkizo. Kati nekino ekiriwo abantu emirimu miliyoni banoonya bintu biwa bantu mirimu. Ebyobulimi yesuubi lyokka omuyinza okuyita abaana bano abavubuka 8 ku 10 abatalina mirimu, ate nga be bakola nnamba esinga obunene
kubanga kati abantu abasukka emyaka enkaaga bali only 5%, abasigadde bonna bali below 60. kakati bw'ogamba nti okulima omuntu kiki ky'onoobakoleza basikiriza, olina okukola ekintu ekinasikiriza abavubuka ne bakigendamu, bwe bulimi. Enkumbi terimba, emwanyi terimba, ne pamba yali badde talimba singa bamumanaginga bulungi, kubanga dimandi y'enkoye yeeyongera n'ebbeeyi yaayo yeeyongera. Kati ate oŋŋamba otya nti ye pamba yennyini mwe bakola engoye asse ebbeeyi, dimandi ya sukaali yeeyongera, abantu banywa sukaali buli lunaku, ate oŋŋamba otya nti ebikajjo bisse ebbeeyi. Dimandi ya ti amajaani geeyongera, naye ate oŋŋamba otya nti amajaani gali mu kukka bbeeyi, kyekigassa ebbeeyi nga dimandi yeeyongera. Kati n'emmwanyi ye ekyabatabudde kubanga ye terina akatale kanene nnyo across the entire globe. Kakati yo tosobola gifutyanka nnyo ng'ate bw'ofutyanka pamba n'ebirala. Ninga bwe twebuuzaamu byo bino engoye ze baakolanga nayiti luzaalagawa. Kakati bw'oba toyagala pamba, abantu ne babasiruwaza abeeyo ne babalimisa muwogo mbwazze mu kifo kya pamba. Okiraba? Ebyo bintu bye tutagala kukkiriza. Tetusobola bantu wawo aboolubatu bwe bati abakutte ebintu byonna nga be babiina mu ngalo, tibaagala muntu yenna abiyingiremu. Kakati palamenti yonna n'ogituuza abantu ne beereega ebikya, ab'NRM bwe badda eno batubuulira bannaaye biki ate bwe badda wali wakubambu batya. Era ababaka bonna abatasayininze abantu mubabuuze wali ludda wali ku sayidi kikubye emmwanyi, awo olaba omubaka ali ku mulamu oba omukuusi. Golodi bamutwala waabwe, ye kiki kye batatutte ekitali kyabwe. Kati n'obumwanyi buno kasita baalabye nti bulina ssente nabwo bubaluma bateekateekawo amateeka okulaba babujje batya ku bantu. Gwomanyi kye bayita okumonopolizinga prices n'okudetermininga sales z'ekintu. Kubano kyanoonya ye monopole. Kampuni walabye gye baagitadde n'omukulu mukoddomi we gwe twayisiza wano ssente mu parliament, mukoddomi we. Kakati gwe bano bakulaga wano mbusimanyi gwe gundi chairperson wa agriculture ne speaker bakusomedde ensonga eza UCDA lwaki erina okubeerawo. Gwoyimirirawo ate ogamba ogijjewo. Bajjawo coffee marketing board eyakolanga emirimu gy'emmwanyi, ne bajjawo cooperatives. Kati the same people era bakomyewo bajjawo ekitongole kya UCDA. Wakiri banakijjawo practically nefe nga tuwadde ebirowoozo byabwe nti eno parliament si jalulizo lya Museveni nti kyayagala kyayisa. Parliament y'abannansi be bagironda era ebirowoozo byabwe biba birina okuwulirizibwa. Ate n'abo bennyini abaleeta wano ebirowoozo abasinga tebalina mwanyi. Kati mikwano gyaffe abamu obwedde bagamba oli aboogera ewaffe tetulimu mwanyi. We legislate for the country. Tuteekawo amateeka amalungi. Ne minisita wa finance akugamba nti emmwanyi emu ku kisinza okuleeta ssente mu ggwanika. Bwe kiba kyekimu kusinza okuleeta ssente mu ggwanika n'okujja abantu baffe mu bwavu, ate lwaki tukiyingirira? Nze akugamba soogera nga Lemaani, ndi mulimi wa mwanyi. Era ezimu ku mwanyi ze nasooka okulima ewange za bukadeefu. Eyali omubaka wa palamenti gwe bayitanga Kisamba yafa naye yalize kubanga ye yandiikinga nga babukadeefu ne bandeetere emmwanyi ab'emmengo eyo, ne bandeetere emmwanyi ne tusimba n'angamba tukompeyalingenga era emmwanyi yange njirina. Kyovudde olaba nti n'abalunzi b'ente twabadde tubalwaniridde ku kitongole ky'amata ne twagenza okulaba twabadde tukanyiza nabo nga boogera lutikya. N'olwekyo ebyo bye byange yadde house bagigaddewo tukyayimiridde we tuli nti Museveni off, hands off our coffee, hands off our coffee. Era tetugenda kwebaka kubanze sebo nabadde nina okutambula ennaku zange wano ne nagambya sigenda kutambula kandi janinga olugendo lwange emyezi egijja naye nga ndi wano tulwaniridde ekintu kyaffe ekikyavaamu kasente. Singa katutanda setaani n'atukema abasajja bano n'obumwanyi bwe tubadde tukyalina obuvaamu school fees, obuvaamu obusente obutulabirira nabo ne babutwala nga bwe batutte ebirala.
mujja kwekabira mwekka naye nga ffe temutunenya ffe tuyimiriddewo ku lw'omulamwa gw'abantu. Ate kati bw'oba oba n'obukodyo bw'oba ozannya mata tolaga bw'ozannya naye ennyintuzo z'ozannya. Kati ako ke kasoose kibadde tekitera kulabikalabika naye kati twakikoze eggulo ne tukiddamu n'olwaleero nti overturninze oba tukyusizza ebisaliddwawo sipiika mu ngeri oluusi gye tulowoozezaamu nti yakuvunvubika nti abantu abangi bagambye ye gwe n'ogamba nedda. So kati amateeka gatukkiriza bwe muyimirira abantu 4 awo muba mulina okunoonya solution endala nti tukoze tutya nti tudde ku kino oba tudde ku kiri okiraba. So kati awo nze ndi musanyufu nti waliwo step ekoze eki etuukiddwako era nga ebirala byonna plans ziri mu gundi naye tetusobola zibuulira abantu bonna naye nga ziba gye ziri kubanga bano betuzannya nabo si bakusaaga. Oyinza okuyita ne bwonna akuyita okuzannya naye betudiringa nabo balimu obuyeekera bungi naye nga kati weebuuza UCDA eyingiza ssente ye yeebeezaawo ku lwayo baba bagiteerawo mu ministry eri eremereddwa kumpi buli kamu akalemereddwa. Osanga omwanawo omusajja bagamba oyo omusajja oyo ali obwana obuto oba asaddaako obwana kati ate omuwa akaana kakawere nti baba kankulize kubanga kati ministry ya agriculture yemu ku ministry ezisinze okulemererwa. Auditor General's report yalaganga ebitongole byonna ebisinga projects zafa embuzi zafa zino tractor tezikola bino simayawo cluster project ebyuma by'emmwanyi fiwali ne wali ebukulula wekiri tekisangayo yadde olubatu lw'emmwanyi naye miliyoni 3.5 biri awo ebya Uganda. Ebintu bwe bityo kakati eyo ministry gyogamba mbu ateerabirire emmwanyi employing abantu kumpi miliyoni 13 emu ku kintu ekisinga okuyingiza ssente wano mu ggwanga awo oba otwewuunyisa tuba tulowooza oli ku mission ndala wabula si yakugaggawaza bantu kubanga kino abantu bwe balabanga bafunye ssente kindeetera okulowooza oba tebaagala bantu bagaggawale sebwe nninga nga bwendowooza ate nga kyaliba ekituufu kubanga kakati ate n'ekirala nga parliament last time twasaze ekintu ne tugamba UCDA sigale tebagiteeka eri era nga bw'olina ebitongole ebimu eby'amaanyi kati nga URA omala gagiteeka mu ministry ya finance oba n'ogiteeka under the accountant of tosobola oba national water biba bitongole bya nkizo kati nekino ekiriwa abantu emirimu miliyoni banoonya bintu biwa bantu mirimu ebyobulimi yesuubi lyokka omuyinza okuyita abaana bano abavubuka 8 ku 10 abatalina mirimu ate nga be bakola nnamba esinga obunene kubanga kati abantu abasukka emyaka 6 bali only 5%, abasigadde bonna bali below 60. kakati bw'ogamba nti okulima omuntu kiki ky'onoobakoleza basikiriza olina okukola ekintu ekinasikiriza abavubuka ne bakigendamu bwe bulimi. Enkumbi terimba, emmwanyi terimba, ne pamba yali badde talimba singa bamanaginga bulungi kubanga dimandi y'enkoye yeeyongera n'ebbeeyi yaayo yeeyongera. Kati ate oŋŋamba otya nti ye pamba yennyini mwe bakola engoye asse ebbeeyi. Dimandi ya sukaali yeeyongera, abantu banywa sukaali buli lunaku, ate oŋŋamba otya nti ebikajjo bisse ebbeeyi. Dimandi ya ti amajaani geeyongera, naye ate oŋŋamba otya nti amajaani gali mu kukka bbeeyi. Kyekigassa ebbeeyi nga dimandi yeeyongera. Kati n'emmwanyi ye ekyabatabudde kubanga yeeteyina akatale kanene nnyo across the entire